Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda entukufu era ebuna wonna Kitaffe mu Katonda Stanley Ntagale alaze okutya ng'obufumbo mu nsi yonna bwe bugenze nga bweyongera okuggwaamu ensa era ng'amaka galumbiddwa Namujinga wa buli mize emikyamu nga kati bangi ku bafumbo tebakyamanyiima. In many parts of the world, marriage has lost meaning. Obufumbo bweddemu ensa. And here in Africa and in Uganda in particular, atwala kusema zinga omuddugavu ne wano mu Uganda musi yaffe. Family is under great attack. Ssaabalabirizi Ntagali bw'atyera akugumbudde bannakigwanyiza abeerimbika mu bibiina ebirwanirizi by'eddembe nga babuzaabuza abantu ng'obufumbo obutukuvu Katonda bw'alagira wakati w'omusajja n'omukyala bwe butalina nnyo makulu ne badda mu kuwagira obwo obw'ebikujjukujju. The so-called human rights family is being destroyed. Mu mbeera eno ey'okulowooza nti eddembe ly'omuntu obufumbo n'amaka bisasika. So there are people who have been brainwashed. They have no sense of love between a man and a woman. They have different kind of love, not the love that was ordained by God in the Garden of Eden. Bino Ssaabalabirizi Ntagali abyasanguzza ng'ali e Mukono bw'abadde akulembeddemu okusabira Bishop Ssebaggala ne mukyala we Tezira Nakimbugwe Ssebaggala kwe bajagulizza ebikujjuko 3 okuli okuweza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu, 31 ng'omwawule mpozi n'emyaka 5 ng'omulabirizi w'ebulabirizi obw'e Mukono, ng'era ebikonge bingi okubadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Kadaga, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu ne bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo babaddeyo. Beemulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu kwogerako eri abagole wamu n'abagenyi baabwe, Katikkiro Charles Peter Mayiga asiimye nnyo engeri Bishop Ssebaggala wamu ne mukyala we bwe basobodde okukwasaganya obulungi obufumbo bwabwe mpozi n'okukulaakulanya obulabirizi. Ate bulimu obukozi nga tubulabira ku mirimu gy'omulabirizi ne tumanya nti bwekiri. Awo nno bannaye Ssebo Bishop Ssebaggala ne Tezira mbakulisa nnyo. Y'omulabirizi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga akulisizza abagole okutuuka ku kkula yino bye batuuseeko era ne yeeyama ku lwa pulezidenti okwongera okuwagira emirimu gye mu kkanisa. Again, I pledge on behalf of the members of Parliament and myself that we shall continue to support you in your ministry and support you in all the projects that you are doing. Ssaabalabirizi Ssebaggala yayawulibwa emyaka 31 egiyise nga mu bufumbo baakamalamu emyaka 25 bwe bafunidde abaana bana era nga yatuuzibwa ku ntebe y'obulabirizi bw'e Mukono mu mwaka gwa 2010 ng'asikira Bishop Elia Paul Zinda.